Wewa omulungi atugoberera program Sports Kalaso ku CBS FM UG wonna wosinzira okutulaba atukwebaza kaddata kaako netukwebaza obudde bwo bwowaayo kubanga ate otugoberera. Nze kana kulya Rajabu Bogere mbeera ne Swabul Kamoga okuttanya ensonga nga bwe zitambula ku Sports Kalaso ziba za bya mizannyo. Tubakulisaayo nnyo mu match day 8 ey'empaka z'amasaza ga Buganda. Wow! Essaza we lituuse olwaleero aligoberera obugoberezi ku Kyabassa oba ku BBS Telefine afunayo akadde ogendeko ku kisaawo wagere ttiimu yo. Tukayita akadde ka asigala talaama. Embooka evuga buli lukya buli match day embooka evuga. Embooka evuga mu ssaza wano. Embooko bagikuba ku ntumbo bagikuba ku lubuto ku nsingo. Embooka enyoka ey'omupiira mungi nnyo mu mpaka z'amasaza. Twabadde match day 8 eyabadde tegeeza ebingi. Omanyi omupiira buli gy'oyongera okugenda abo mu factors nyingi nnyo, abeerula emikisa gy'okuva mu kibinja, abongera okunnyika emikisa gyabwe gy'okuva mu kibinja, abongera ate okukoma mu bibalo. Era bwe kyabadde ne match day 8 nga tulaba essaza lya Kyaggwe li confirming bwogenda ku quarter final be bakyasinziza okuŋŋaanya obubonero obungi. As of now ku match day 8 weyakomekerezeddwa points 19 mu mipiira 8. Bakakuba omupiira gumu gwa Ssese ogwali erutoboka bagujjukira. So bawangudde ebipiira gyabwe bakozeze home and away wins kuba Busiro bamuggyeko 6, Bulemezi bamuggyako 6, kakati aniawo omulala awo bakubya abantu era in fact yemu ku tiimu ezisinze okunona away wins. Banonye nnyo obuwanguzi kwawe, babunone ebulemezi, babunone emawokota, babunonye ebusiro, Ssese gye bwagaana. So ogiraba tiimu etambulira ddala bulungi nnyo. Kakati yo yayiseemu dda mu kibinja ekyo ekya Masengere, kati bazuuzumba ne Gomba yagala okukwata ekifo ekyokubiri points alina 15. Wabula tiimu nga Ssese Gomba ekyagiwadde enkizo okugenda kukubira Ssese lutoboka. Era Ssese nebanga yakubiddwa omupiira gwayo gwasoose lutoboka, Gomba yamukubya omupiira. Naye Ssese yaseeseetuseemuko kuba yabadde ayagala nnyo omupiira ogwo gwa Gomba, era Gomba yakozesa advantage we yamukubye n'ataggulula ku bigere n'abanga amuleseereseemuko. Ssese n'abeera mu kyokusatu. Ekyennaku ekiri ku ttiimu ya Ssese kyekyokuba nti obubonero bwalina mu kifo ekyokusatu 11 bw'otandika geraageranya banajja vuganyiza mu kyokusatu ekyo. Abamusinga obubonero bangi kubanga bonagenda ekibinja nga Muganzirwazza Mawogola ali mu kyokusatu alina 12. Bonagera mu kibinja Bulange ali mu kyokusatu Kyaddondo alina 13. Kati Ssese alina 11 mu batudde mu kifo ekyokusatu. Awo wali akatu alina okulwana ennyo kuba ekibinja kiringa ekyamulese ng'alina kulwanira siloti eyo ey'abakutte ekyokusatu. Era emikisa gitandise okweyoleka nti ekibinja ekyo ekya Masengere muyinza obutavaamu waakusatu. Ekibinja Muganzirwazza omuli Butambala, Bugerere, Butambala, Bugerere, Singo, Mawogola, ekibinja ekyo muyinza ovaamu ettiimu esatu kubanga Butambala bwe yakoze amaliri ne Singo teyaseeseetuse kugenda wala, yasigadde ku 15. Kati bwasigala ku 15 Bugerere ate n'awangula omupiira najja ku 14. Kati olaba tight race eri awo. Kati ate ani gwe bakuttemu kaawo yabadde aniye. Waliwo ttiimu gye bakuttemu kaawo yabadde kooki yakwe Mawogola. Kati kooki najja ku points 12 ne Mawogola nga alina 12. Uliza ttiimu ennya mu kibinja Muganzirwazza nti Butambala akulembedde alina 15, Bugerere 14, owookusatu n'owokuna benkanankana 12. Nti akulembedde Butambala akola meesemu yamukwa mupiira n'abadde mu kyokuna n'amwenkanankanya points. Kati ekyo olaba abasajja bakuŋŋaanyiza obubonero bwe kibanga n'ali mu kyokuna alina points 12, gwe Ssese oli mu kyakusatu alina 11. Olina okulwana ennyo. Ndabanga emikisa mingi nnyo ekibinja Muganzirwazza okuva mu ttiimu esatu. Kakati n'ekibinja Bulange kiyinza ova mu ttiimu esatu. Buddu yogita negenda ku quarter final points 17 wadde Kyaddondo yamulumbye n'amukuba omupiira naye gwabadde si mukulu nnyo kuba asigala akyakulembedde. Busujju alina points 14 ali mu kyakubiri, Kyaddondo alina 13 mu kifo ekyokusatu.
mu batudde mu kifo ekyokusatu Kyaddondo yasinga obubonero obungi abatudde mu kifo ekyokusatu ng'ogyeko ababiri abakulembedde naye ng'ate naye agamba nti akyalina omukisa okukwata ekyokubiri mu kibinja kino okuyita automatically nga tayise mu kasunsulo ka best loser atya omupiira oguddako Kyaddondo egenda kukyaza Busujju ku Santana owokubiri agenda kukyalira owokusatu ogwo Kyaddondo kukagwesigaza mu bibalo byayo okuyita automatically nga tayise mu kasunsulo ka best loser kwekubira Busujju egende ku 16 ereke Busujju ku 14 olubalinde match day 10 nga Kyaddondo egenze bululi waje binaggwera naye bw'otunulira enkuŋŋaanya y'obubonero mu kibinja ekyo nti bwe kiba nti ali mu kyokusatu mu kibinja alina points 13 competition eba stiff kale Kyaddondo kale bwekuba Busujju negera mu kyokubiri Busujju adda mu kyokusatu era nga alina points 14 aba alina points nyingi so ndabanga ekibinja Bulange ne Muganzirwazi omuyinza okuva ttiimu ebbiri kakati Masengero oli abasajja abakuŋŋanyiza nnyo obubonero jjukira senga ogenderera ebibinja ebivaamu ttiimu esatu mulina okuba mu stiff competition ng'abantu tebeerese nnyo kitegeeza abantu bakuŋŋanyiza obubonero bungi bonna baba bakuŋŋaanya obubonero ono abujjaku ono n'abujjaku oli but ttiimu ereega abantu kati nga bw'olaba Kyaggwe okubanga ena points 19 kitegeeza eyina be yakubye home and away kati guguba kuba home and bakujjako mukaaga kizibu okusigala mu competition nti ovuganya obubonero buli tight nnyo mwetwala kwa olwo ttiimu yakujjeko mukaaga era nkugambye mu kibinja ekyo Kyaggwe ejje ku ttiimu obubonero mukaaga ttiimu 3 yakikoze Busiro 1021 yakikola Mawokota bakikola ttiimu kyawe endala yali Bulemezi bamukuba home and away abagujjukira obulungi ennyo so olaba nti ekuŋŋanyiza obubonero bungi era zimu ku nsonga lwaki weesanga nti erina ekibangirizi kinene nnyo ku bantu baayo beri nabo mu kibinja so bwe bityo bibimiridde ebibinja naye match day 9 nayo yakufana kuwona kubanga match day 9 ndowoozamu kati bwe tubanga tulina ttiimu nga bbiri ezikonfaminze ku knockout stage ye ttiimu ya Kyaggwe ne Buddu tunagenda ova mu match day 9 ndowooza tujja funa esatu endala tube nga tuwezezza ttiimu nga 5 ekibinja kya Muganzirwazi kizibu nnyo mu match day 9 ogamba tujja konfaminga n'abaagenze Butambala bw'anaawangula n'agenda ku 18 kale bw'anaaba wangudde 18 toyinza sigala mu kibinja mu mbeera yonna ng'esigadde omupiira gumu bw'anaaba wangudde kale ayinza owangula oyo ne tumanya nti ali omu akonfamingirwa mu kibinja ekyo then bino ebibinja ebibiri ne tuba nga tujjayo nti mu kya Buddu tufunemu owokubiri ne mu kibinja kya Kyaggwe tufunemu owokubiri era tumanyi tusigaza ttiimu 3 eyo mu kibinja kino ekya Muganzirwaza anaaba akutte ekyokubiri n'ababiri ba best loser abanaaba mu kifo ekyokusatu nga bakoze bulungi match day tinje tujja okuba konfamingira naye empaka z'amasaza bwe ziri bwe zityo bavubuka beesitwa mulimu factor ekubye mu ttiimu ezimu era performance n'okukamuko kati ogeza ttiimu nga Butambala egenze emipiira ebiri ekuŋŋanyiza point emu yaviibwako abamu ku basambi abaali abalungi ennyo ba starters fera tumanyi omupiira abasambi bonna tebenkanakana ne bwoba osayiniza abasambi bangi naye tebenkanakana wabawo ensonga lwaki wabawo asooka mu kisaawe n'atandikira ku katebe kati empaka z'amasomero eza Fiesa eziri e Morogoro e Tanzania zikubye ttiimu nyingi Butambala yemu ku abo abakoseddwa balina abayizi ba St Mary's Kitende essaza eddala ye Mawokota Malinga ali aleesewo abayizi ba Musi bali eyo essaza eddala ye newuunyiza Kyaggwe obutaba nnyo n'abasambi bangi olw'omutendesi ono wa Bukedi yasali abatendeka then essaza eddala awo yani waliwo essaza eddala awo erya Akyaddondo omuvubuka oyo Rafael bamumanyi ekivuko ekyo ki Rafael Masudi kya Kyaddondo SS yagenda so mulimu ttiimu eziri affected olw'obutabo bw'abasambi abo kubanga batambuddemu bagenze naye ndowooza nti mu kyonna nga bwe kiri balina kwesitwa bwesituzi kakati we tuli wano asigala talaama ttiimu waliwo eza konfaminze edda zirinda mwaka gujja ttiimu nga eyakabula ttiimu nga eya Bulemeezi ttiimu nga Busiro singo lwakwekwata ku bisubi naye tolina kyotugamba kkiriza wakubye final
n'ebiganyo oyinza okulinda omwaka ogujja nawe oyinza okuba nga tolina kyotugamba weziri awo ttiimu ezirabika okuba nga zirinze mwaka gujja ne wabawo nezikyali wakati awo zikyalina kusuubi ettonotono then eza confirming nga bwe kugambye masaza quarter final gye tujja okuba nga tulaba nkwebaza okutugoberera nkusaba oyongere okwagala okuwagira ttiimu ye yessaza n'okugoberera emizannyo gino ku mukutu guno ogwa CBS FM UG Sports Kalaso tubikuŋŋaanye tubikuleetera noba nga ate obyenyumirizaamu abamu ku basambi abeesitudde Dathan Mubiru mulaba consistency weri ku Butambala then Raymond Kayemba wali ku Saza Sese akola bulungi nnyo nabadde ntunuulira back wa Kyaddondo omukulu Peter Senkungu oyo gwe bayongeramu kawu yaliko ebulemeezi wali nga bawangula ekikopo kyabwe kyasembyeyo alabika bulungi nnyo so mulimu abasambi abeesitudde abolesa omutindo omulungi ennyo so tuyinze match day 9 butya bwegenda okuggwa ani anaavaayo ng'afeesa nze Kanaakule Rajabu Bogere Sports Kalaso ye program swabuluka mugamba naye okulaba nga ensonga tuzitambuza ku TikTok woli n'otulaba ku Facebook n'otulaba ku Instagram n'otulaba ku YouTube n'otulaba ku kyawo ekirala wonna woolowooza woyinza otufunira webale nnyo webale ddala nkwagaliza obulamu awangale Ssaabasajja Kabaka. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.